Minister ow'ebyenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo ayingidde mu ndooliito ez'omukulu w'essomero lya Kibaale High School mu district y'e Namutumba agambibwa okukubagana n'abasomesa. Kigambibwa nti ono bamuwa transfer olwo abasomesa ne bamukakkanako ne bamukuba abaviire. Freddy Samanya Kagoye omukulu w'essomero lya gavumenti erya Kibaale High School mu district y'e Namutumba yagambibwa okubagana n'abasomesa nga bamulanga okukyusibwa n'atwalibwa mu ssomero eddala kyokka n'alemera ku ssomero lino. Emirembe yaleetedde abazadde ssaako n'abasomesa okweyawulamu nga waliwo n'abalumiriza Heedimansita ti myaka 30 gy'amaze ku ssomero lino tayisangayo wadde omuyizi. Eryo essomero emyaka gye limaze awo tirikyusa ku editicha kasooka libaawo kasooka ndira mu magezi editicha eyo n'aliwo. Aye tiswana kwa first grade yafuna kwa soka abao tiswana kwa ndo bafunie uko ibi nga ina bana sike nkumye ibi kagwe ne kisera aje nga bamugale transfer atuvuire tufune edi teacher anatuletera first grades board members bona bakyakusatu bayasimani bali okulyamu ekintu bakifuula kyaibe kya mufamile. Okwero maluma kuno kuwaliriza minisita w'ebyenjigiriza y'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo kubisaamu engato gene Namutumba okusaliramu amagezi nga yeegatiddwako ne minisita omubeezi ow'amayumba erombako omukyalo w'e Namutumba Pasis Namuganza. Olukiiko lukubiziddwa minisita Muyingo ng'onaasobeddwa olw'abamu ku basomesa n'abazadde okubagana empawa ku by'okukyusa Heedimansita Samanya. Abasoga tukoba nti akana kya mama mbera bokagodolo wake kakuzabana kakola kate kameneka era minister nero okobera kino oku reporting omunkola ey'ekisirikale abo either bakabataire musero oba kuba gudya bugudi bange ebirungi ebyakagwe tutusibula tusibula mu yuzi tusibula kagwe gatulina okumugako ebirabo gwakira ensigala n'omubyo nga tebalese muntu mulala mumaiso twina ndowooza okuba nti essomero lyaffe lirina kuwona kunjo nga lifuuse ku amasomero agenda nga twina ekyemu omutuufu. Andisabye Mr. Mutono asooka asigale eyo ate ife twakuba nti okusinda ku bizibu bye Mutono ekibbaate nga mutwala mirimu zaife mu maiso kuba tasobola kusikira mirimu gya Samanya gyakoze eki ku isomero lino. As you initiated the transfer, get neutral administration for this school so that students can settle in and study. Dr. Samanya ategeeza nga bw'atafuna ku bbaluwa yonna emukyusa ekitawudde minisita ng'ategeeza nti ye bbaluwa yagirabako. Saafunako bbaluwa nti ebitransfalinga talabedde mazima akulu senga teyafuna kutegeeze butuufu nange sandibaddewa kubanga nange bbaluwa nagirabako ate nze minisita we. Samanya asabye aweweeyo omwaka mulamba okumaliriza ebitanaggwa ekintu minisita kyagaanye. Nze banesa abakama bange timulekawo okumwakawo tutereeze ebitolatereeza yuhand over siragera agenda kuwanagana bakama abo emisango gyali bakutaddeko njagala ogende essomero gye bakuwadde okole bulungi nga bwokoze wano ate osinge nawo. Abadde amyuka Samanya alondeddwa ng'omukulu w'essomero lino ow'ekiseera. Kyetuvule tukuwadde ekyutooli olabenga ohandinga ova to him. Ye minisita Namuganza alumiriza bannabyabufuzi mu kitundu ekyo okuma omuliro mivuyo. Osanga omuntu alese omusomesa okwewalala ng'ayagala musomesa we yagabeera. Gavumenti biri kolebwa mu kiseera kino.